wange tugende omwaka gulimu emyezi 12 kubisa sente zitwafunye omwezi n'emyezi 12 na sente meka siwulidde byogamba yovulika stand up sir akakadde katya bwentwalo meka abasomi abali wano nga wali okutte ku miliyoni ya sente 2 nga miliyoni kiki nga yiyo wamayimira kituufu nange nkimanyi ti abantu bangi nnyo basome naye nga tebayiseemu okay ekisobola okutugatta ku meeza ey'abagagga ey'abalangira kukola ki mwana wange kola ki soma newankubadde ng'ebibuzo bijja kujja mu maaso ng'osoma ki naye kasooke n'ekigambo soma buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala olina birthday baby shower oba just oyagala ka photoshoot bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi. Bano basange ku kitebe kyabwe ekikulu awo ku Focus House Mutuba ne ku ofiisi zaabwe empya awo ekibuga mu Town Council kulidda mu Kiganzi. Ate Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Wadde ebibuzo bijja kujja mu maaso ng'osoma ki naye kasooke n'ekigambo soma mwine omukisa nti bazadde bammwe gye bali babaweerera nafuna omukisa nze twagambye ekika ky'eddawulo mukyalo so ate tomunyiikira kubanga ayinza okubanga oyo ali ku PhD ate mu byokusoma diguli ase diguli level esemba mu byokusoma ebeerako misita oba simbise zabeera mukamuntu nemunoonyi nakunako mukanoonye muzungu temulwonoona misita bwamala okukola diguli esoma eyokubiri masters bw'omaliriza byonna nga bakuyita ki kati waliwo abali ku level yaki ya misita kati oyo ye wikiteetaagisiza wakikola ki wakikola omuntu baakola ebintu ebitasaana mu kiseera eki ebirinnye tomusana guguno okula kutya gwakakatisa ojja kunirabiza mwana wange ebigambo olaba gyendaga mbagambye nti nafuna omukisa ogw'obutaba n'abazadde naye bwe mulina okusobola okuba nabaki n'abazadde kale mwebaneko nga bwekisoboka oteeke amagezi mu muki kubanga naawe ekyogera kubeera taata wa muntu ogenda kubeera maama wa muntu nga bwe tulowoozezza nti entandikwa ennungi yeri ey'okutandikira eri wansi mwana gwe wenyigiriza okola eki osome tomanya taata walina ssente naye ezo si zizo ezo zaani za taata ogenda kuzaala abaana ababo nga basaba gwe tebasabaani ate kambagambe kino teri kyetukola mu bulamu buno kyetutasasulwa teri kyokola mu bulamu buli kyoli mukukola peeweeri naye katonda ajja kusonyiwaga nti kusonyiye naye ndeteeka enkova ekola etya byemukola mu byegendereze bijja basasulwa mu bulungi oba mu buki oba mu bubi abatalina bazadde enganze kumwesiimye kubanga amanyi ti obwongo bwammwe bukola. In fact abantu abagenze mu maaso mu nsi muno be bantu abakulidde mu nnaku the most successful people in the world be bakulya mu maka maki baavu bannange temwekubagiza pozi taata wa mwami Museveni yani Kaguta Amos
Yali president wawa. Yali kansala wawa. Naye ate omwana n'abeera Kati Besigye yali. Ekifeefe. Ye, linnya liri ataate lya kifeefe. Kozi yali mukulembeze wa kibiina ki? Taata we? Taata wa Besigye gwe njogeramu. Ali bulungi tali bulungi. In fact, wogedde taata wa Bobby naye yali bulungi. Kituufu yali mugaggagaggamu naye era mutabani walipo kubanga ali wagguluko. Muntegedde bakubina ebya Bebekulu, abawagizi ba Bebekulu mugyebaleko. Mbagala nnyo taata yali minisita, omwana akola ki? Nange simanyi. Akwakuba kucupa. So, nafuna omukisa. Ngambi njogera n'abantu ne bensinga emyaka. Mami wange yafa mu 95. No, I don't know. Tisira kugambibwa sore. Abakubaawo nandibadde meyidi muguwaki. Katonda yampa buli mukisa mama n'akola atya. That's why I'm successful. Babakulira mu mbeera ez'obunaku twekubagiza mangu netugenda ludawa mu maaso. Okay? Kati ekyobugagga kyendera kusoma na kukola. Kwa mama takola atya. In fact, banyumizaako emboozi mbuka olulwa makatowe yabadde aleeta amalala geeno ate nga yaggulawo wali n'akuba ekyempi era kikatolwa makyakaabye okumala omwezi ennaku 3 nga maama wange yakikola yakiyingiza naye maama wo baba yafa alina byali mukukola wansi eyo so tokabirira bantu ne bateka ebivulu bali mu semina so toddamu tukali oli ali eri be batunda mu KFC be bakola mu sheredomizawa zeeyo toddamu kabira abantu nti maama we yakola atya. That is past. Twagala bulamu buki obwo ogera kubeera musomesa ogera kubeera kinga okuza doctor. Is your mom a doctor? Is your dad a doctor? Tata ni makanika. Mama agala kubeera ki abadde balina amala w'essaawa eno naye bitandisa okunkalulirira simanyi bitandisa okukola ki ate mwe bitandisa okuba bowabowa nange mpulira nga natera okuviirawo ddala. Olwekyo bwe nva mu kanisa ya Protestant Church nenyingira Abadvent musobola okugenda ddeyo Katonda nze wange nangubawa neneesomesa okuva mu siniya esooka paka mu siniya ey'omukaaga. Maama wange okufa mu 95 ne taata wange okungubaawuka tekinnemesezza kubanga diplomas 5 zenina tekinnemesezza kubeera munnamawulire tekinnemesezza. In fact taata wange eroga nangubaawuka maybe kiyinza okuba nga kyekyanyamba nandikubira kwesooka ndi mutandisi wa ssomero mutera okulaba post zange. In fact ku status zange balina essimu yange ezo zentaddeko olunaku lwe natandika essomero lyange mu mwaka gwa 2016 era omwezi gwa 16 omwezi ogw'omwenda 2016 nentandika essomero eryange. So I'm a director of a technical business institute. So okubeera sibagamba nga nzimbe nnyo. I've not yet reached home. Naye mpulira nga naatera okutuuka wa abalina abaana abatalina bazadde ekyobugagga ki werwaneko nga bwekisoboka ogatte obwongo bwonna byonna peeni eyo gikwate bulungi n'okusalawo ng'okola decisions enki entuufu. Ate muyinza okugamba nti kisoyogedde ku diploma buli obunafunafu akenda si bunafu obona babutategeera obwekika ekyawaggulu. Fenna abali wano waliwo atagenda kulya mmere kiregeeza diploma yaketalinga ate bayamaanyi nnyo n'okusinga eya accounting andi abasiru bayimiridde mu layini banoonyi fetwe at 35 years twawugula tebakyatukozesa kati ogera kupa senebe kakitegeeza nti katale ontwale mbu nakola baamu manyi nsobola okukolera organization yinza Kizito ompepeka ne kufufa mbawe nakwezi Sunday and Tuesday the rest bwange soketaligete mu nyoma si munafu si wabanafu. So
nange si obunafu because okola ka diploma mu electrical and electronics engineering Kyambogo University oba osomye kitegeeza nti muyinza ogaa nti ate olwokuba yali munafu nga bamuwa basale so olwekyo badde njogera n'abaana bannange abaavu bannange wamma gwe bamaama taliyo nera taliyo lwana osome n'amaanyi ekinatugatta ku mmeeza ey'abalangira gekwe kubanga tusomye ate okusoma okulimu amakesi ngenda kwawulamu abantu bano mu ddakiika 5 ntuuke ku kyenjagala mwenna abali wano buli omu alina ekirooto mwenna abali wano buli omu alina ekirooto obudde buyinza okuba bugenze nesobola kubaawula naye nabadde nkiina mu bwongo ekyokubaawula omulembe guno gulimu ekizibu ekinene buli mwaka nga mmwe temuliiko mmwe nga temuliiko because alengera kubanyiiza mathematician mubanyiize kikiro naku ngekutte mangu mwanange balengera kubanyiiza ku sikero y'okusoma mmwe tetubabala mmwe benjogera nammwe ate nze ngenda kubeekweka mugenda kunkuba era nja kutambula ngende nga tenakikoze mutya byensaadamu biwuliremu emirembe mmwe tetubabala tinamala P7 tetubabala namala siriya tetubabala namala siriya y'omukaaga tetukola ki tetubabala tumunatandika kusoma muli mu process egenda kusoma and I'm not joking weddaawo osaagesaage nange tetukola kimwe okujjako nga waliwo kyewayigira ewaka oba kyewayigira ku ssomero nga kivudde ku biri okujja nga kyonna kyoyize mu bulamu obwabuki obwa bulijjo ako ndikannyonnyola bwe ndidde olulala next year nja kudda nnyonnyola akagambo ako nti lwaki tetukola kimwe tetunatandika kubabala tetubabala abamaze siryafo P7 sine y'omukaaga kana mutandika waggulu buli mwaka bannayuganda abasomye tutikkira emitwalo pozi mwe babatikkira kyeka justification y'ebigambo byange etandise babatikkira naye ate mutoopu okonolako okusoma atanyika mutumba togaana kwogera bigambo ku mutima tutikkira emitwalo 13 emitwalo 10 emeka emitwalo 13 buli mwaka ekyabayivu nange nga sekendo teriiko primary temperate ntegeeza abagenze ku level ate saabayigidde wamama nakyo ekyalaani saabagenze mudala gyokkanika abagenze ku ssomero ne basoma emitwalo 10 emeka 13 buli mwaka emirimu bannayuganda bonna gye basobola okuliyetinga you can only create 8,000 jobs per year. Emirimu kana lwaki munyiize emitwalo 13 gye betutikkidde emirimu 8 gyokka bannayuganda gye basobola okuliyetinga pa year. Primary teriiko nesekretariat teriiko kumapu ojja kusaba babateeke teriiko soogera kumpani njogera ku bali abali ebuli wa gate eno wasigaddewo emitwalo emeka mathematician wange emitwalo 12 mu 10 meka ez'abannayuganda abasomye nga teba akoka onotize bali kale katulowooze nti ku mitwalo 13 wabaddewo abagenze okwapukuredinga abagenze ku masters abagenze ku degree ey'okubiri abagenze ku diploma abagenze kwa kale batubajjeko babere emitwalo emeka emitwalo 3 wasigala emitwalo emeka 10 ku 10 tujjako 8 kusigaza ku bameka 9 mu 10 meka ne bannayuganda abasigalawo nga basomye naye nga tebalina mirimu toddamu okulaba ababodaboda nga bazifa nga basoma n'olowooza nti balinga abataalina magezi ebyo bye baasalawo okusoma kiki kikulu ekitogenda okusalawo okusoma after
kia kiki weebuuze kikugatta kubaliwa bw'oba oli wano wenna ng'oli muvubuka omuwala ow'omulenzi kikyali kizibu ekinene nnyo okubaguzisa oba okubakkirizisa nti okumaliriza siri ey'omukaaga n'ogenda osome omulimu ng'ojja kunoonya munoonye kikyali kizibu okubakkirizisa ti emirimu egyo tegikyaliwo gyaggwayo bwe giba weegiri gyakulwanira buki bulwanizi bwe giba gyegiri gyakusimba kaki kaggo bw'oba ng'oli wano lowooza nga bwe kisoboka ogenda osoma omulimu nga bw'omaliriza teweetaaga connections teweetaaga kuwandiika bbaluwa nnene weetaaga kuba ng'olina skill esobola okukuyamba okuyimirira n'okugenda mu maaso abamu kumwe mukyali bwana buto nonto si mu myaka naye muntegeera teweerabira mupifo wali oyagala kubeera kuvuga ki kuvuga nnyonyi naye nga mu Uganda zirimu mmeka zirimu 8 it's okay kale ziri 8 bali abantu 8 be basoma zivuga kale mamangu okufa singa bamugwe wagenda yandisigaddewo n'afumbira abazzukulu b'emmere azemunya kyokka n'omulala zirina abakola batya abazivuga no zinjagala kubeera era nedda osobola okubeera eya ostress abakola muki ziri meka 8 sigamba nti yesu otakola alawo takola akola naye ng'olimu amaki amagezi obudde bweddeyo ngende several director now Uganda is 45.7 million Ugandans, right? 1 million people, right? Abantu 10 abasomye abantu 8 n'obutundutundu 2 tebasobola kusisinkana mirimu gye basoma 8.2 tebasobola be bantu 82 abasoma naye ng'ebintu tekikola kitya mwana wange olina omukisa nti eddoboozi eno olikoze otya bw'oba ofuluma beera maama ki amagezi akono kamu kamaze kagende kwokubiri China is 1.5 billion ensi yonna eriko 8.5 billion a quarter of the world is China 1.5 billion abakafa bali 12.5 billion abalamu tuli 8.5 China is 1.5 India is 1.3 Africa is 1.45 billion but in China 46% bebanoonya emirimu abachina ebitundu 46 byokka bebatalina kyakola Uganda ebitundu 82 tebalina kyakola basoma n'empapula bazirina naye tebalina gye bakolera China kiki yasalawo okukola okugyawo gaapu eno kwekwata abantu ne bawa emirimu nga gyakukozesa mikono gyabwe mwe ku siteegi yammwe bwe tuyogerako mulowooza nti ebyo byandibadde ebyabatasoma omuwala ali mu ddwaliro akoze lab oba famasi oba n'ebirala ku certificate afuna emitwalo 3 oba 35 abomulaba batunda eddagala mu famasi bw'aba alina olupapula nga wa certificate owa diploma ali ku mitwalo 45 owa degree ali ku mitwalo 75 batagatiddwako birala wabula mulina bye munyomberera baana bange kubanga mukyali bato omuga nti okimanyi nti ku Gazaland omukazi eyasibye dread tuli ludawa tuva bukome tugenda ludawa tuli Kampala bameka kumwe abalowooza abali mu kubongo ani atambadde wano lugoye era kubeera fashion oli kisiru ng'ate nawe oyambadde engoye ne mu kanisa muwangaye ne muzikimo bonna bambadde engoye naye baga nti genda obeere mu fashion designer oga nti ate kiki then you must be bad zijjeemu babiri temwamulidde oli agambe nti tetalindi temwamulidde mwamulidde nga infact yakikozeseza siye
but provokingly nga tulina gye twagala okutuuka. Basebo ne banyabo bayita basebo ne banyabo kubanga wendi we mukola ki we mujja combinations ze mukola mwebale nnyo mwebale ddala ne mubeeremu amaki nga musa era awoobye mugenda okukola ki okusoma muntege bw'omaliriza nnya oba mukaaga gw'omanyi nenteekateekayo ne famire yo okusalawo kw'osalawo kukola kiki kikulu. Abo abakazi boolaba n'abasajja abali eyo boolaba abazimba nga tebafunyeemu ssente kubanga tebasoma buki buzimbi tebabisoma. Mwe be mwaka ebyokulabirako ani agenda ku kyalaani obeera ng'oli omukazi akuba ekiraka kubanga teyasoma biki ababisome tebafaana bwe batyo. Muntegedde ng'ogenda kusalawo ky'ogenda okusoma wana obeere oleme kubeera munoonyi wa mirimu obeere mutandisi wa muki wa mulimu. Kano ogenda kayigira ku nze bayinza okuba bakwogera yogera. Am I safe? Mwakwenda. They are not safe. Sure. Maybe. Maliriza wamala kabali kwenda. Basically there are 5 ways of getting money. Tulina engeri meka? Kati baana bange nga mugenda kusalawo ng'omaliriza kyogenda okusalawo kyekigenda okutuyamba. Engeri ziri 5 ez'okufunamu ssente. The poorest method of getting money is wage. W-A-G-E, wage. Kizito yavudde kufufa n'agenda ebukomero n'ayogera ne bamuwa emitwalo emeka 5. In fact batera okumbuuza mwami Kizito katuyinza kuwayo ssente emeka tera okuddamu no ansa zange nga ziri fade. I don't work for money. Sikolera ssente okujja kuwulibwa abaamu amagezi n'akitegeera nange nteeka okutambula naboneze nambula atya ate nabwatazimba tekinneeseetuga nzirayo ewange after all nabadde sitegese naawe nti onoozikola ki onoozimba so me I don't work for money. What I do is I give a service, right? And in ensigo gyensiga mugenda kusiga mu baana bange ne basikola ntya siriwo. The poorest method of getting money is wage. Singa Kizito God forbid singa akamotoka kabadde kantomeredde ebusonjo nga ngenda kukolebwa n'emitwalo 2 nandizifunye ezo sande zifunye. Singa enkuba ebadde etonye netulemesa okubeerawo wano. Singa mama wange abadde afudde, singa omwana wange abadde mulwadde nnyo nga Kizito omwana ali bubi nnyo nandize ezandibadde zinsubye. The poorest method of getting money is wage. Ekipakasi. Era waliwo abantu besobola okulabako baganda baffe sobola bawako ngaekyokuleddako amikola yaffe abavuga boda. Mwalabye omusajja oli ate akolera nusu 2 buli ssaawa alina $5 buli mwaka mu myaka 5 naye mu mwaka kamwenga alina $1,600,000 isn't it? Naye tugenza okusanga ng'ate owakola akola emitwalo emeka olunaku ng'atula mu nyumba ya mitwalo 10 emeka naye landoli n'amukola ki n'amugoba namu nti va mutosasula. Omusajja akola emitwalo 5 buli lunaku lwaki tezikonzize wage unless nga yakujja ku ddoboozi liri bodaboda n'agitandika okugibanja buli ssaawa akolera 1,000 era buli ssaawa eyitawo ng'olukumi aluteeka ebbali at the end of the month ajja kuba alina sente. Another method of getting money is salary. Munzijukizanga nga nkomyewo wano nina ekitabo tebabagambye nti ndi musajja muhandisi wa bitabo nakawandiika ebitabo 16 nakafulumyako ekitabo kitya nkyali muvubuka kyekizibu kyange. Pandise ku maka, pandise ku byobulamu, pandise ku bufumbo. Kati abamu bajja kunkuba ndi baga oyogera ku bufumbo katukukebere oyogera ku maka katukukebere kati wajja bifulumyanga akuzeemu kati ndi mukulu naye waliwo wali woba ogundidde kati nina ekitabo kyentembeeta kiriko omutogamba nti the power of starting small. The power of starting small. In a version 1, version 2, version 3,
version 4 ebyentunda paka at 40 years. Then at when I became a kana tandike okufunda ebiki ebirako ojja kuba ndi musajja mukaddemu ekimala. Okay, salary is just small amount of money that is limiting people to prosper. Salary kitegeeza yempisa ekuliwo omuntu otaddamu kubanga namagezi ge nga bategeera mutegeerere. Salary kitegeeza nti gwe totegeera bulungi bwe banazikuwa bulina kujja ziri ozikola otya ozimalewo. Salary kitegeeza toli mulwadde wa azifire ennaku ngammeka saawa mmeka saawa ng'emu oba essaawa mmeka oba ku ssatu mu lunaku asobola okusiba emitwe emeka emitwe esatu kale ate okuwumulamu kale emeka gyemitwale enama ekiki kubisamu emirundi esatu gyemitwale emeka gyakoledde emitwalo 10 n'emeka mu luna ebibiri mpozi yabigula oba gwe nannyini gw'obigula isn't kitegeeza era n'ekitundu ye kunyoola buki byonna nga biryoko ebibiri bira bya meka ebibiri byebiri kitegeeza ye akolera emeka gyemitwalo 7 n'ekiki katugambe mu wiiki afunyemu emitwe buli wiiki afunyemu omutwe gutya omutwe gumu tetumupika akozemu gutya emitwalo 7 n'ekitundu emitwalo 2 n'ekitundu emitwalo 7 n'ekitundu isn't naye nga kisoboka nga teyanazizzaayoko teyasibeyo kapenso ak'omusanvu teyakozeyo biswayiri teyasibeyo wiivu. At the end of the day tatunze dread. At the end of the week bezoonoona mu nnaku asatu yazifuna mu wiiki etya mu wiiki emu. Service provision kakoyekoye. So kitegeeza nti bw'oba olinda in fact ate omusaala gwa fujjo manye kyefujjo ati abantu ati kisoboka baklayant kufufa obutakolaki obutajja basponsors kati baliyo okumala emyezi emeka ate nga rediyo etekukubirawo kati tumutugemako tugetumugambe tava ku sipiika takuwa sente ye sipiika bwazimuwa zibeera zaffe zibeera za mwandugenaki. In fact nakolako emyezi 6 gabaddeki ino kati ndi myezi 7 emeka isebo kati kuliyo omusaala mulinde bannange tuli mu afcon twapangisiza sente nyingi ogende Cameroon atwasambya Algeria mulinde kati tusambe omuki bigwe kati olyandeke national team asasulemu abaleniyo batuyagala kolaki genda kasita abakwagala bakola batya. So service provision esimu bameka balina esimu wano esimu namwe abatalina mukama abaagala nnyo ate kirungi mwe muli ku ssomero ezammwe ate zisinga n'ezaffe ebeeyi. So be patient mujja zikola ki mujja zifuna. Akambi kali A31 Samsung A31 sika beeyi ne screen guard yaako abakuteko abayimanyi amasimu manyi ka screen guard kasendeme kagadi kamutwalo gumu kitundu bamekabagaka gumu kitundu by insurance temufaayo kalaisi nnyo bamekabagaka gumu kitundu kagumu bwamutwalo kali ka Samsung A31 kamutwalo tungambi obadoga mitwalo gebiri n'ekitundu. Okay. Screen guards come 3,000 shillings 10,000 akasanvu kootaddemu kubanga amanyi gwe tolina maki yeye yasoma yalina amagezi atula ku screen guards 10 n'akola emitwalo 7 gwengonoonya omusaala ogw'emitwalo 3 mwezi. It is not bad number. Mukusala ubiyogendo okusoma mwana gwe salawo buki salawo bulungi nga ubiyogendo okusoma tebijja kuteeka mu saaku yakubeera muddu abantu muntegedde ka 13 mouthpiece ekola mulimu kikusibu
mouthpiece ekola mulimu ki ku simu ab'emabega mwabivuddeko dda nga bali mu kuziika okutandikira ku nkonda awo ngenda bafulumya mwenda mugende temumanyiira ija kumanyira muntu mulala okulya nga mwefuddefuddeko feesi nga zisanyuseemu ija kumanyira muntu mulala kale ekibadde kyakusaaga nakyo wandiika musomesa mouthpiece yenkozesa ndowooza okukuba sikyo Kizito otuuseewa kinatuuse dda okay akasimatifoni ng'eno kanusu 1000 nabagambe nakola electrical and electronics engineering right okoye zivuddeko musiraamu bakuwa obuugi mijanjalo yadde mukawukumi mungi ebyebamu bikutte kale so ekyanfuula omusomesa kubanga nsomesa electrical and electronics engineering okay physics ndi mulungi engineering science ndi mulungi so lwekyo technical drawing ndi mukugu so byenkola bibinfuula omuki omusomesa kamouthpiece kano kanusu 1000 kalukumi kano sigambe eno mutumba oyinza ogerageranya ekisimu kyo kino ku simu in fact nakano mukajja kunze leero omuntu yenna nga takutesa musango oba iphone ekisigadde bakiyita mpuliziganya tebakiyita please you can communicate better than money sir tolina simu era bwolabako omuntu yenna nga akutte talisa musango oba iphone please mugambe nti akyali kuki mukama amwagala nnyo esimu ziriezi biri mu nsi bakulu banange temujiga mwe mwetabye mazina gaki andi badde wano batunyumira byaffe mwe mwetabye mazina g'enkima mweja kubanga kasenya katwepakiddeko katugereze ndinaba wamma tebibanyumiramu bali ab'erimu nemu abakwata ku masimu so obaolya maama oba batalina samusango ba iphone please yebale nnyo okuba n'empuliziganya era asobola okubira abamukyalo n'ababikira jjajja yafudde agende mu maaso n'abakuta essimu iphone na samo abasigadde sole olwekyo another method of getting money is service provision mouthpiece yessimu eno yanusu bisatu infact batunda ka socket omutwala kumukanaana listen omutwala kumukanaana nga muli mouthpiece bibiri bwogula kabando kalamba okay kano ka 1000 eno yabisatu agenda okuteekako ku iphone y'omuntu n'akunyako emitwalo emeka nga yagiguze mmeka 1000 service provision is a good method of getting money. Another method of getting money is business. Manda gaweddemu gaweddemu naye ejja ekintu kyokola kati ekyo kirabe kiri mu byuma egwe kiyinza okuba kyagala kubeera lawyer. No problem sir, don't worry sir, tofayo ayinza okuba agala kubeera lawyer naye ng'omulimu gwe gwalabise ki ani atamanyi mulimu gwe jangu wano okukatamba jangu jawokuda yamba buli bugenze ngenda naawe baana saakwenda olina gyozimbamu oyagala kubeera kinga okuze engineering bwe oluzungu ngenda kubazayo mu kirasi software engineering mulowooza musiraamu ono okubeera soft engineer oba software engineer n'okubeera sound engineer mulowooza kiki ekimuli okuleka kitabo okisoma kati oyiya kiyiye kisi kyosoma nobeera profession mwekyo agambye ajja kukola ki osanga omwana bw'atyo nga mulabe wano ng'atigiinya paka bwakijjemu eki olwedi tulina master of the machine tulina dj oli akiwakanya tamanyi nti fe okuvuga emmotoka twatandikira ku buli obwaki
oyage aya tukolera biki tomwe munyango lyakyogedde nebino tunatanga ku motoka za kusindika buki then from okuveeyo budget kagetwatya gyetulaze you get a very good method of getting money is business kati omusibi w'enviiri abeere mugezi ebibiri nga yakola ki nga yabirina kubanga ekibiri kya 12 mu meka naye nga mu butuufu kugazalani kya 3 ku 10 meka kitegeezera kuvisaako ebimeka ate bw'ojja kukomero kiba kigezeemu kati gamba njagala kusaba kinki nga gwomukola ki ate nga gogenda okukola ki gogenda okusiba eyo method eri very good but an excellent method of getting money is production. Okay? Kati baba China basoma bino bisatu basoma either production basoma business basoma service provision abantu bavubo basoma bagende banonye emiki ne babera baweji ana oba basala leki omuntu ayina diguli n'atukuminde Dubai ayongose emyala afuna akakadde ka sente ng'omusaala no because government yamukulembera limbi naye yasalawo okusoma yasalawo ki kyekibadde ekigambo kyange eri mwenna bensinga emyaka ng'osoma mwana nga bw'osobola osome ekintu nga tojja kwetaaga kuwandiikira bantu mpapula bakuwa emiki bakuwa emirimu kubanga tole sente zirimu production business na service provision. Nze nebuuza owa bodaboda ebukomero tasobola kuweerera mwana we wa mitwalo 2 ku ssomero kyokka waliwo omukyala ayokya kasooli ebukomero ng'aweerera omwana we kuwa MCA ng'omwana ali mukiso asasula kinaana temanyiyo bakyala abali mu butale nga beweeredde abaana paka makerere ate ono ow'emitwalo 4 tasobola kubanga ye ali mu bizinensi asuubula kasooli wadusu bimeka n'amutunda luku n'obusaasira ku maama. Olw'ekyo mwenna abasoma abali wano ekigambo kyange nkisibye bwenti nga musoma mwerwaneko kwati ekijja okubatuuza ku mmeeza y'abalangira naye ne mukusalawo bye mugenda okusoma kijja kukola ki kijja kukola nnyo amakulu. Muntegedde bulungi abakulu abali wano ganze njaga kumaliza ebigambo byange nga mbategeeza the best you can do si kwe kwekubagiza n'okunyumya obunyumya mbuze anti sesasuma genda obeereko kyoyiga emmundu yaffe mwasigaddemu essasi limu muvubuka gwali wano tubeere bamazima singa tukwambulako senior 6 eyo singa tukwambulako senior 5 ba P7 eyo singa tukwambulako ebbaluwa y'omugigi gy'oyina oyisobola kukola ki? What can you do? Osobola kukola ki? Singa tukwambuddeko singa tukwambudde osobola kukola ki? Okay, tukuwa amenvu n'obunga bwa muhogo tukolera epaani tosobola. Okay, tukuwa engano otukolera ekyapati nsi yakolega yaniko okola kyapati tuba kikirya naye nga nsobola abaduka singa nalina omugozi akuba emimu egyo ngambye bakulu bannanga abali wano nga muvudde mu birala byonna osobola kukola ki? Osobola kukola ki? Mu mulembe guno atalinayo omulimu gwa bona ku mutwebe nga mutwebe temulimu mulimu gwonna ensi egenda kulaba oba musajja ojja kuzaala abaana bajja kubonyaabonya ekimala oba mukazi ojja kubalira ngambe oba mukazi mwekanganiza emboozi enjangungu olaba abantu baligawo batategeera naye olaba abantu batategeera mumanyi mukimanyi nti waliyo abakyala mulembe gwo ng'alinda maama wo gwe njogerako ng'alinda taata alete sente ze yakoze zibezeewo awaka naye ng'ewaka waliwo ki? Waliwo essigiri waliwo amanda waliwo omunnyo waliwo fulapeni waliwo butto ne muwogo kyokka ng'asunda omutwe gwe okusibiddwa n'enviiri n'agenda n'agula muwogo wa 5 n'olukumi banywere ku kyayi.
kale mama wange yafiira ki singa mwe bagenda naye nga ne ku mizigo kwabeera nebikomera mwabe mwe babeera bamaama naki bagera kugulamu ki muwogo waliwo embudda muzimanyi waliwo emmombe muzimanyi waliwo ebiguyaguya mumanyi embudda oba emmombe si tekivuma kisolo mbukyo nebakiyita mwabasobola oluganda mu gyokutegeeza mbukyo kisobola okuddira nekiteeka omutwe mu kateebe naye ebigere biruddawa biri waggulu oba nekiteezo mume oba bwe kiba kyebase mwera mwegendeze nga mwebase mu ddoomu zammwe waliwo kiri ekyebaka ng'emikono kigyebakidde bwekiti okisanga noga mume kolaki emikono tebagyebakira aleketa omuntu kwajja n'akulumba ng'omukuba kabina amaki ezo zibeera mbuda eziddira emitwe nezigenda nekigenda mu kateebe naye amagulu gagakuba ne bagasensekula nekigamba nti bakoze bati muntegedde waliyo emmombe muzimanyi munsegedde kati nga ziri wano mu mazima kyetaagisa kuba na butto kyetaagisa kuba na ntamu kyetaagisa kuba na mmanyi ne ka prestige akatono netwekolera daddies waliwo embudda wano nga bazigulira bugulizi bya obwongo nga mbudda kiryanji mbudda era bwe baba bakyazikugulira oli mbudda osana kusuzaako bwebwe omwezi mulamba ng'enkuba ekuba oddemu ku maki magezi waliwo abali wano nga n'ebinyebwa bagula biki ebinyebwa kilo ya 7 naye ng'amanda bwekibeera weegali omunnyo weegulire sigiri weeri mami nende bannaabu nga binyebwa gwe sula ebweru omuzira ku kkubo oddemu ku luwogo ate bw'oba mugezi katate embunda zino ziguze leeta biki birungi kuba embunda zikola zitya bweziri leta kumepimane hey Josephine nasise ebinyebwa kilo 4 omutwalako kilo hey Jennifer nasise kilo 4 omutwalako kilo leeta embelegezo akuwe sente ate ebyomugezi biriwa ebyabasiru biriwa baki takukola sente nomukyali bato mbeyanza nyo okumpuliriza mwe balina mwe balire ddala njagala kubeebaza thank you so much njagala kubuuza nti byenjogedde bisobola okubeeramu musomesa agenda kujja bisobola okubeeramu amakulu kubanga abasomesa abali wano manyi nti bamanyi nti muno mubaddemu ebika by'abayizi bimeka 3 naye bamumanyi ekika ky'abayizi kyemuli. Do you know the type of learner you are? Omanyi ekika ky'abayizi kyoli mulowooza wani asaanebo asinze musomesa wamwe waleero nze abasomesezzaako ogw'olumu waliwo ba visual learners right ye visual learner ayiga nga akoze eki alabyeko era osobola nomugamba asoka master kandabe ku ssimu yo naye ng'agikola ki ng'agiraba naye ng'ayiga bayi ng'agikutaba eyeno kale aba visual learners nyinza okubanga ngamenye naye mujja bitegeera waliyo ate bali betuyita ba quick learners oba ba athletics learners abo bo banyize nadda baagala njogera ekigambo kimu nkikole ki nkiveeko nokwebaka balikoze eki agati ebyo binyuma naye aluddewo nnyo kati waliwo abalala oba slow learners ajja kugala kwebaka aloote ebigambo byenjogedde asobole okutegeera byenkoze eki kale ekika ky'omuyizi kyonna kyonna ky'oli lwana wakkiro gyemu ekigambo kitya. Thank you so much. Bali abadde n'ekibuuzo bwe baalima kasooli ku kyalo ky'e Busonjo nga bonna basobola okufuna akakadde katya ne bafuna miliyoni 10 ne bagula ekyuma ekisobola okukola bino wammanga ekisobola okuba kasooli n'avaako omunwe gumu ne guvaamu bino ne guvaamu ccacu alibwaki alibwa nkoko kitegeeza nti ng'etteeka aba afuuse omulimi n'omuki n'omulunzi. Then ku kasooli oyo kuliko ekimere eky'omu
munda ekimene ky'omunda kyeki kekawunga ajjako chachu okay nafuna nakati nakawunga naye ate mulimu ekikongoliro munda bwakikuba kivaamu nakyo emmere y'ebisolo afunye ebintu bimeka ku kasooli naye bino ebitittiriri bwe yabitemye balina ekyuma ekibinyiga ne kibifuula emmere yaki nekifuuka emmere y'ebisolo kati ate ebisolo bwe bimala okufulumya obubi ne bubeemu muki mu bitooke ebitooke ne birooka bikola bitya that's what my production maybe ng'okyongerako dakika n'ekitundu okay thank you so much sir weba ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi